kati aba district eyo betutunulidde abe Kabale mu maliriza agenda sula Ibanda mumuwerekere paka wafuluma Kabale mumukwasa abe Ibanda munone ku hoteli kumacha ku hoteli nga tannazuukuka mumuwe security deni mumala nga afuluma Ibanda mumukwasa abe Kisoro awo bagenda sula Kanungu abe Kanungu munone ku hoteli kumacha ositegeera munone ku hoteli kumacha deni bwetu tugenda okumugabana abe Kanungu mukwasa abe Lukunjiri kale twabe ona profilinga twabe face zagenda okuwayo mbaka maabe tuzirabe oshigira twabe face zagenda okuwayo mbaka maabe ati baba wana nnyo ku profilinga so zero strategy we can beat them tali jali tanga tetujina ko solution wabula some people you look at the events you mbera excited you know hey tugende nze ngenda kuwa president security ogenda kuba n'ebikonde kubanga jukira wona ko atambo okuba ebikonde kigenda kutulabisa era jja kugamba binani violent tolwana na muntu then what do you do mobilize why are you mobilizing to go for elections tugenda kulonda come rain come sunshine tugenda kulonda oshegere ekintu ekyo so mbadde mbasaba one eno solution je mbagambya one egenda kukendeza ku financial costs financially egenda kuyamba nti ogenda kubo spending kitono oshegera number 2 egenda kutuyambako risks ze tutwala nga abaana abantu babakutte egenda kutuyambako etusala ne speed president kwalina okutambulira ekusala speed naye kakati wabanga avudde Kabala agenda Ibanda ono kyemugamba manya bagenda okumubeerako tabamanyi ana agenda obukamera bukwata agenda kwata be Ibanda atenga president yayise mudda agenze mu kitundu kirala then watuuke eyo Kisoro aba Kisoro bagenda profilinga be Kisoro nga yayise mudda ali Kanungu newe bwakwata face emu agenda na gena ako kakamera ako ke batambula nako teba balimba nti kayina omulimu omulala gwe kakola ba profiling abana they are profiling atachimanyi tugenda mujjako kati ayina alowooza nti no bana bali vigilant bano bagenda okunga bannabo okusituka okitegera ensonga wacha abikola ebyo so nsaba bana Uganda fena tukole buli omu ku district level tutabenga tuteekawo egaali zirize nyini kubanga ate zino n'ekyo olwedi ogenda kubeera ogizimbe ate era akalulu kavunanyizibwa ku eyo district olina okakasa nti abantu balonze omwo mu kitundu kyo owe Kabale togenda kuvaayo gye Kampala nedda ate nange owe Kampala sigenda commanding eyo wammwe okitegera sigenda kukola ki sigenda commanding ebyo wammwe kati wabino ani yabibagambye mu byenku mu biteeke ko super guru kale ulira Tane bantu mwe. Obino bi strategy mu bijjawa. Wala inze ne mugena omuntu agenda nakutera wano ki comment n'obuza kati kino strategy yakijiwa. Eno revolution temuli mu rocket science. Teri. Ibi babalimba nti kino eno solution teri. Eno revolution ina direction yayo, ina ne solution zaayo ezirina. Teri muntu agenda kuleta mu solution empya. Ekyo tebakibalimba taliyo. Okujjako mwabaddeyo ne mweperegesinga ne mwerimba. Ndize tugenda kino tugenda kivako bwe muleke kwerimba. Temutwerimbira kate nabagambe no infinite class. Ebibozi byamalwa mubirekenga mu class za moje munyumize embozi za malwa. Mukitegera nti mina strategy mbwe byenku mubiteke ko super guru. Wokiteka ko super guru ogenda mu verification machine negano ku verify ngogenda kulonda. Super guru no obo omujjako boti akuyubulengalo badde okimanyi ekyenku mucho kinagenda kiyubulengalo zino line zolina zino zijja kuyubuka. Kati we ziyubuka noteka ku verification machine ogenda kulonda otya. Ebikwenti eyo. Na Uganda bamu abachi. Ekikulu muli desperate nyo. When you are desperate, you don't even think. You don't think. Kategori omuntu ajjana akugamba solution olowooza yentuufu. Bana ba mama. Mubonye ne struggle na Uganda egenda kiuka kyenkakasa. By the way bino byonna mubikola olwokubanga mwagala ensi yammwe. Ya. Nze nenyanya abantu abibateeka naye mmwe sibanenya. Mubikola lwa kwagala nsi yammwe. Ya. Nimba ku solution zentuufu. We have a solution to everything. Everything tukinako solution. Mukitegera. Just kugenda kwali n'osoma n'ogamba nti kati kino kyakola kiriki. So, kino kigenda kututwala ku divide and rule eriwo. Nabagambye. Fapita ba infinite class. Revolution eno jemula mujiraba. Nabagamba ayita mwingi mmeka. 3. So, mwaba divide and rule simanyi Banyarwanda, babatubbi Abanyarwanda. Revolution eno kyegenda okukola ekikyamu. Kino nkibabulya kino. Mark my words, lere nakuzo omwezi ziri mwenda. Omwezi
wa October omwaka gwa 2025 mark my words senga Uganda eyo ekyuka ngeyo omusaayi mugenda kubeera kaasi eyo mugenda kubeera neyo kaasi for the next generations ezijja eyo kaasi tegenda kuvaawo senga Uganda eno ekyuka nga muyiyo omusaayi ebintu byonna byonna ebibakolebwa n'okubibatuusaako ebibatuusa yes November thank you princess omwezi gwa November ebintu byonna byonna ebibakolebwako byonna ebibatuusibwako ebintu bino gwe bino these are challenges zino challenges zetuli kyokala bona omusajja bamukubatia gas ne bamukola ki n'agamba nti n'abagamba binani violent Uganda eno teyina kukyuka na musaayi kankwe history weno revolution nakugamba wano ffe batuyita ba infinite class njagala nkwe history weno revolution okirize kye nkugamba revolution awo egundi eno giraba ono history weno revolution omulaba njagala otunula akantu kana akaagala wane wangu oyinza obutakalaba bulungi njagala ogende otunule ogambe nti no the 30 kings of Buganda kingdom and the 30 spiritual kings of Buganda kingdom kati ona amalo tegeera ekintu kino ogenda tegeera lwaki Uganda eno teyakyuka ku sa Edward Luwangula Muteso w'okubiri kugambe tuli mu history weno revolution kati njagala eyo kano kugambe gendo nonye kibaita 30 kings ne 30 spiritual kings aba Buganda owajaga otunulya obuserwa Tonda negunika ne yambise ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri mu musomo ogwa leero oyo musajja oyo mulaba Uganda inakyukira kuno kiddamu Uganda inakukyukira kuno naye senga Uganda eno eddamu n'ekyuka nga jjajjawe yensonga lwaki ffe tupreachinga ekintu kye bayita unity yensonga lwaki tupreachinga ekintu kye tuyita non-violent nabagamba eno revolution eri historically mweri politically weri then ne domestically weri oba socially yayita mu aspects zonna kati njagala nkulage the spiritual side of this non-violent thing kivaawa nkugambye Uganda eno senga ekyuka na musaayi nekyuka nga muyina obukyayi bwe mweteekamu obwo temugenda kufuna ni Uganda gye mwagala kuba mugenda kuba muzeemu kino kyennyini kye tulwanyisa nkali akantu kenkuwadde nkugambe kafaanana bwe katyo njagala otunuulire simanyi Mutesi olaika wambuloki nga nonzijayo njagala otunule kali kemba wadde nkugambe the 36 kings aba Buganda ne 36 spiritual kings aba Buganda Buganda eno Buganda kingdom bagita Buganda naye abasinga ekintu kyenyibagala era omwaka gwe nabalekera wali ne challenge je nabagamba nti mwabagamba nti Abanyarwanda babi njagala mumbulye Buganda kingdom eno yali etandika amawanga ago tegaaliwo ekyo kye kibuuzo sina kifunako answer so njagala omuntu ali historical ajja kinnyonnyole kubanga historically eyakola Uganda yagigaziya bwe tubamuyita Ndawula mu Buganda tumuyita Ndawula bwe tumuyita Abanyoro bamuyita Ndakula nakuga Bunyoro jjajja wa Uganda ye Bunyoro wabula ate abakatonda abakuuma Uganda eyo basangibwa Mwankole gye bali okitegera nkiddamu bupya nkugambye Uganda ekyukira ku Buganda bajjajja ba Buganda ye Bunyoro bajjajja ba Uganda ye Bunyoro jjajja wa Uganda ye Bunyoro wabula Buganda kingdom eno yekyusa lwaki kino kyemugane nti Buganda eno tesobola kukyuka na musaayi nti wali okujja mu Bunyoro kingdom eno abaana bano abatandika bazzukulu bono eyagazi ya Uganda kubanga nakuganye nti eno bagita Buganda so njagala ntandikire kubana abaana ababiri bengenda okwogerako jjajja wono ne jjajja waawo kuba jjajja wono ne jjajja w'Abanyankole jjajja yes ekyo ogedde kyennyini kolaishi abachwezi be bakuuma Uganda eyo abachwezi be bakuuma Uganda ensonga lwaki ono yali yeyita muchwezi nekyatali okiga kubanga era be bagigaziya be bagifuula Uganda okubeera bwetu Uganda kaali kantu katono nnyo bwe kati katono nnyo ayo mu Bunyolaawo we kaali we wali olubiri olwo olw'abachwezi Bunyolaawo naye ono Ndahula jjajja wono gaye Ndahula jjajja wono kati Ndahula jjajja wono ye yagaziya Uganda eyo yakuba Abanyarwanda n'agaziya n'akuba Abatanzania n'agaziya n'akuba Kenya n'agaziya kati wato yagaziya Uganda eno okola kino naye kati bano bazzukulu be ababiri
bana bazukulu babiri lwaki tetulina kuyiwa musayi guno Isingoma Lukidi Mpuga ajja amala okuwamba taata we omuto ndahula taata wa Isingoma Lukidi Mpuga kubanga nabagamba nti abooluganda bana ababiri bazaala abaana babiri omu yazaala Wamala omulala n'azaala Luhinda yono omwankole wabula ate Wamala ye yabulawo ne kitaawe kwolwo bwe bawamba olubiri olwo bwe babawamba Isingoma Lukidi Mpuga ne Kato Kimera jjajja wono lwajja okuwamba bano bo baabulawo bali ababiri baabulawo kati onoomu eyafuna bunyolo nga ya musaayi jjukira ye mukulu wani wa Kato Kimera kakati nze ekibuzo kye nkubuuza lwaki Kato Kimera ate yali alina okuproceedinga ajja ate no mu Bwakabaka eno ate amala asinkana endagaano yaki ey'omyoyo n'emibiri asange ekintu kye bayita Buganda agisange kakati mwe abagamba olunaku olwaleero nti simanyi Abanyarwanda kiki njagala mumbuulire Obuganda buno abaabukola baali bani kubanga just tulinako ebika 12 ebyaliwo ebika 12 byokka bye tulina ebyaliwo awo ebirabika byali tebiwalana bulungi okitegera ebyaliwo Buganda essaawa eno byalina mu bika byayo kakati gana amawanga amalala gana agakola Obuganda gegaliwa ago olunaku olwo segregation yatandika kubanga Buganda eno ye yakuŋŋaanya okola Uganda eyawamu Buganda yakuŋŋaanya era ekintu kino kye kyaleetera ne Sir Edward Lwangula Muteesa owookubiri okulemererwa okutuuka okuttibwa nti mission gye yali alina okukola teyagituukiriza yali yakugatta era still kubanga jjajjaawe Kato Kimera yagatta okitegera kati olunaku olwaleero ebintu bino Museveni abimanyi ezo muvu gyazibavugamu azimanyi ebbanga lyonna babadde bakufugira ku divide and rule golooza ekintu kino kyavaana kuga ebintu bino Uganda eno ng'oyagala okutandika okudiscussinga revolution eno especially ng'ojja kuwingiza amawanga olina okubeera historical ng'omanya ensibuko ya bino ebintu so sikera ku makyo tugambe Abanyarwanda be batta Bannayuganda oyambako oli extendinga muvuze ng'oweebuuze lwaki essaawa eno ye yasinga okukipulikinga ye lwaki okuva lwe yajja omusayi guyika ku ttaka wano lwaki tosobola kuyiwa musayi guno endagaano eyakolebwa wakati wa Kato Kimera yali ya mirembe ne Bemba Musota era okuva ku olwo kaasi eyo tugifunira kwani ku jjajja woono gwe bayita Kato Kimera endagaano gye yakola okusaanyawo Bemba Musota yatuleetera ebizibu paka kati eyo kaasi gye tulina eyo kaasi etumazeeko emyaka egiwera 1000 emujja kulowooza nti byakatandika kati n'abazungu bano okujja okututwala twali tusasulira kaasi ono wabula nkugambye Uganda eno kukyukira ku ono ate inakyukira ku mirembe lwaki ono yalina okukomyawo endagaano eyo kubanga ono yowa 36 the 36th king yono wali ku Bemba Musota baali 36 the spiritual Bemba Musota ye yasembayo yakwata entebe mu mwaka gwa 8 era yava ku ntebe mwaka gwa 12 we yaviirako okitegera Bemba Musota owa 36 mu luse lwa Tonda yakwata entebe mu mwaka gwa 8 n'ava ku ntebe mwaka gwa 12 we yaviirako Kato Kimera n'akola ki n'akwata entebe eyo kaasi we yatutandikira okuyiwa omusaayi ogwo okitegeera okuyiwa omusaayi ogwo then negana amawanga kyovula mu bika bya Buganda amawanga gano gali ku lukiiko gatuula naye temwina mugaliko gonayizingira muwoza Buganda ya Baganda Buganda kitegeeza ki so nze challenge yange gye nabawadde mwabawooza nti Abanyarwanda babisi simanyi biki tuvide divide and rule simanyi biki njagala ombuulira amawanga agaaliwo nga bakola Buganda eyo kubanga okusinzira ku Ndahula entalo ze yalumba amawanga gonna oyinza osanga ne balina Kenya we balinga nabo Baganda oyinza okusanga n'Abatanzania nabo we balinga Baganda kubanga Ndahula we bakugamba yali alwana tiyalwanira Rwanda yokka yalumba banna Kenya n'abawuttula najja n'alumba Abatanzania n'abawuttula najja n'akola ki wabula obuzibu bwe twava kuyiwa musaayi ogwo omusaayi ogwo ogwayiika okitegera kati okuva ku olwo tebangayo muntu yenna aleeta njiri yakwegatta taliyo bonna bakabaka abazze bagira nga beerumba Bunyoro nejja n'erumba ono ne bamuwuttula n'agenda Essese n'abagamba mumpe ku ono n'aleeta ono leka mubalage wano eno omanye abantu abamu mmwe muli bakujjukiza ne history wammwe najja n'aleeta oyo mumumanyi oyo ye ng'ekifaananyi tekiri kiriya
ekifaananyi tekiri clear naye tugenderewo. Oyo ye Kibuuka Omumbaale. Kibuuka Omumbaale ono yali asobola okulwana Uganda eyo n'ekola ki? Yes, weebale nnyo olwo okitegedde. Oyo Kibuuka Omumbaale. Ono Kibuuka Omumbaale yali asobola okuba Abanyoro. Naye olwokubanga amaanyi gali kigazi nnyo, naye ojja kugenda mu gundi ojja mufuna Kibuuka Omumbaale oyo. Ono yali asobola okulwana olutalo olwo n'alumalako kubanga yali akubye bangi. Okitegera? Neera still Abanyoro be bamaliriza. Kati sayini zonna zikulaga nti unity yegenda obbakola ki? Yegenda obba wanguza. Naye ate gwe oli ku divide and rule byogira. Otujja ne tugambako nga abaana bakola ki? Ebintu by'obutagula ttaka baabiteekawo kugina emirembe. Bino ebintu byemunyumyako mbu tosobola kugula ttaka mu Bunyoro, tosobola kugula ttaka mu Ankole, ne mu Buganda byaliwo nga tebaguza ttaka. Bajjajja mwe batundanga ettaka mbadde nga bamwe mulitunze nga mwagala okugenda ku byeyo. Si mwe mutunze ettaka eryo. Okitegera? Era simanya Abanyankole tebatunda ttaka. Lwaki balitunda? Batunda eryaki? Mwe ki ekibatunze ettaka? Okitegera? Kabaka abagamba temutunda ttaka. Wabula olwokubanga muyina emputtu zammwe mwe mutunda ettaka ate nga mmala nga mweyogeza Abanyankole tebasobola kuguza ttaka. Mwe lwaki mutunda eryammwe? Nze omuntu gwe nsobola okukkiriziganya naye nga bamubbyeko bubbi ttaka. Nga bakubbye ettaka kubaka naye nga balikwata n'olitunda ate ojja otuwowoolera mbu abalala tebatunda ttaka. Lwaki batunda? Batunda lyaki? Okitegedde? So, Munnayuganda tukyali ku ono gundi nkugambye sayini zonna zikulaga. History weno revolution yakulagira ddala nti unity yegenda okukola ki? Ye bataasa. Nkyabo ekifaananyi ekyo nakyo tekiri gundi nnyo. Kya 1960 ekyo. Awo Uganda we yali efunye chance okukyuka omulundi ogusooka. Naye eyalidinga revolution eyo okuva mu bakyerupye bano. Sir Edward Lwangula Muteesa II yali apreachinga divide and rule. Mukimanya ekyo? Kubanga mu kusooka kwe independence, Buganda eno erina independence y'ekiwanyi gye baatuwa. Buganda Kingdom bagiwa independence. Naye independence eno yali ya divide and rule. Kubanga already Sir Wilberforce Kadumbula Naddyopo II. Sir Wilberforce Kadumbula Naddyopo II yali amaze otulaga unity. (1966) weeri. Okitegera? Wabula tulinawo ne ya 1953. Ne ya 1953 we baakwatira Sir Edward Lwangula Muteesa ne bamutwala e Bungereza. Okitegera? Mu kumutwala owa Busoga Kadumbula Naddyopo II yajja n'agatta Busoga ku Buganda PUPU n'agigatta mu Kewaayi. Ng'olwedde sayini esooka tumaze okugifuna nti unity. Tumala tufuna ekifaananyi kino mwaka gwa 1960. Wabula ate Sir Edward Lwangula Muteesa II abakuuma Uganda eno, abakuuma Uganda bamuyitaani Ndahula yagigatta. Kati gwe lwaki ojawule ku bali abalala? Kyobula abazungu bano baatukuba mu mission yaabwe eno. Okitegera? Abantu bano bastudinga history waffe n'okusinga ffe. Bo bagamba twagala Uganda yawamu. Twagala Uganda yawamu. Bamaze okuwamba ebyaffe. Bagamba twagala Uganda yawamu. Okitegera? Kati ate eyalidinga revolution eyo 1962 eno etujja mu kintu kye bayita abazungu okujjawo faces zaabwe batuwe independence y'ekiwanyi ate yali ku divide and rule. Okitegera? Yali ku divide and rule yaliko. Nga Buganda efune independence yazo ne ziri kingdom zibere ku lwazo. Kati already owa Busoga zze akwegasseeko. Okitegera? Owa Ankole ofunye neki gu Buganda. Abaganda bakwegase ku Buganda. Wenyamba nti Abaganda soogera ku Abanyarwanda nabo Baganda. Okujjako nga mundeetedde evidence nti mu kugatta wali nabagambye kino ekibuzo it is still standing. Njagala mundeetera amawanga agaaliwo ago ng'ovudde ku bike 12. Mundeetera amawanga agaaliwo nga Buganda eno bagikola. Okitegera? Nga Buganda bagikola. So ono eyalidinga revolution eyo yali agala kwawula Buganda ku Uganda. Naye nkugambye mu gundi ya Uganda oba ndikiri am I communicating please njagala mba nnyonnyola ekintu kino nga mukitegera why it has to be unity. Omulembe omuwawo gwo baani abaaguliwo
ani abagulimu bino ebike 12 tubimanyira ne mu Buganda we bali naye bani abalala bano bebagattamu ekyo kyenjagala omulembo mwa Yesu tugumanyi era gwali gwaluserwa Tonda ebike 12 tubimanyi ebyaliwo naye ebike 12 bino bani abalala abaliwo lwaki era batula ku lukiiko luno kubanga ebike ebyaliwo bitula straight ku lukiiko batula oshigira kyobula olukiiko lwa Buganda luliko amawanga ganjawulo oshigira anaga nti Abaganda mwatabaala naye lweka muli Baganda mmwe temutabalangako omuntu yatabaala bamuyita Ndahula gwe bayita Ndahula gwe byoyogerako ye mwatabaala Buganda negenda nerumba Bunyoro nemulwanira ettaka Buganda nerwana erumba Busoga Buganda terumbangako ku Rwanda temulumbangako Buganda terumbangako ku Kenya temulumbangako olwali lutalo lwa mawanga wano Kingdom zinga zezerumba otogamba muno mwatabaala twatabaala gazi ya Buganda naye nga Buganda egaziyira mu Uganda naye waliwe ya gazi ya Uganda ngayingira nsindala wali bamuyita Ndahula omunyola amuyita Ndahula oyo gwenjogerako taata wa Luhinda ngolunako olwaleera abafuzi abalina okufuga obwakabaka bwa Nkole be Bahinda oyo gwenjogerako mwe mwalina kana akatala akatono tugende tukuba Abasoga embwa mba Busoga Ostegya ne muvugamba kakati tugende tukuba Bunyoro ne tuleeta utawo ne lutulemerera ne tugamba katugende tuete Kibuko Omumbaale najja Abanyoro ne bamutula story ya Kibuko Omumbaale yo nno bagiraga nti yali success story ku side ya Buganda naye te yali success story ubangoze ono laba history ono ekitufu Bunyoro yatukuba tukirize Bunyoro yatukuba however ekyatutaasanga Buganda ne ekyagitaasanga yendagaano eri okitegera endagaano eyo myoyo fe twalwaniranga emyoyo kati bali baatuuka bo nga bavaayo okitegera nga bavaayo naye nga fe tukyalina endagaano z'emyoyo twagikwatanga mukko ne tugikwatako ne baga kati katweteyo omuntu agenda okulwanira myoyo okitegera katulwanira omuntu agenda okukola kyagenda okulwanira myoyo kyekyatuyamba naye bino bemugamba mbu Abaganda simanyi twatabaala mwatabalira within Uganda okitegera olwedde Ndahula ye yamalo gigaziya n'agirekawo kati obwakabaka buno bonna bayagala okukola ki okugaziwa nga balaba bali waki wafunda okitegera wafunda okitegera ekintu ekyo so kati ebyo mugamba mwatabaala twakekeza ennyago ne kugaziya Buganda not Uganda yo Ndahula yagirwanirira n'agirekawo era tebakubuuzanga ekibuuzo ekyo n'okiddamu bw'otyo ogenda kuba answer irinfu omuntu eyagaziya Uganda eno bamuyita Ndahula ye Ndahula muzzukulu w'Abachwezi muzzukulu wa Isaza mutabani wa Isimbwa yagaziya Uganda eno kati bano ba colonial masters bagenda okujja bo bakuwa bukuyi boundaries already ono ziyali akoze kikale okay waliwo ensize bayingiranga mwenda ne bazikekijjukawo naye already zo boundaries Ndahula yali amazo zikola zino colonial boundaries babagamba sibe bazikuba bano ba colonial masters sibe bazikuba Ndahula already boundaries yali amazo kola yali amazo ziteekawo kati bo bajja buzine bakuba line naga kakati fe okusaliza wano wa Bungereza okusaliza wano wa Germany okusaliza wano wa France bwe batwe bajja bakuba line naye bino line tebina kubeera nawo tebiriiwo babiteka ubutesi kintu kibaita niyo colonialism kutusiriwalirako mushegere ekintu ekyo naye jjajja fe Ndahula nakumbagambi Abachwezi bakumi ba Uganda ate Abachwezi balonda president alina okuddako ngovude ku bino ebigira nti ebyemmundu nti balwanye president alondebwa Abachwezi ne baga nti ono gwe tulese come rain come sunshine abajja bafuga Kyagulanyi alina ofuga Uganda ne bobofa kubanga yayimiridde ku eri endagaano ey'okugatta endagaano ya Buganda oshegera bwati yagiyimiriddeko Ndahula so gwalwanyisa Abanyarwanda oli mu lutalo lwekka fulafu olw'emyoyo ne revolution yennyini Abanyarwanda tuli bwe tuli spiritually unless nga mu challenges awo nze nja kukkiriza ne bino ebyokuga batta abantu baffe batta abantu leta evidence mutuwe oshigera mutuwe teni munkaka senti Nobert Mao
Munyarwanda. Munanga kasecho nze ngenda kuona mu stamp. Osigera. Munga kase nti Peter Mayiga Munyarwanda. Naye watali ekyo. Nze olutalo lwange lwa Peter Mayiga. Peter Mayiga, Charles Peter Mayiga. So si gwanga. Nze nakugamba ekintu kye mukola ki provoking a genocide. Ate tekiri mu ffe sicha ffe revolutionary sicha ffe tekirwa mu wingi yaffe. Jaga mtunuli abantu bano manyi lwaki Israeli ene rwana nyebera mu ntalo buli kaseera. Yo Israeli teriterera bwete bweribeera. Utalo lwa Musayi. Bayina utalo lwa Musayi bagenda nalo mu ndagaano. Uganda twayingira endagaano ya mirembe, utalo lwa ffe lwa mirembe. Kachitegeeza ki bana abayiwo Musayi bakimanyi endagaano ina kuba ya mirembe. Kati yobola abayiwo Musayi mungi nnyo. Ekigeno tereza Uganda yo Musayi kulekerawo kuyiika. Ne kwana wano kwasa tumu omukaga kasita kigaana ne mugezaako ne muyiwo Musayi. Kasita mugeza ne muyiwo Musayi. Bibi. Obukulembeze mujja bufuna bujja kyuka. Neera ekikolimo tekigenda kuvaawo. Eno kasi mugenda kubeera nayo. Kitegeera. Eno kasi mugenda kubeera nayo. Tuyina okulwana ennyo generation eyaffe nnyo okulaba nga Uganda eneekyuka na mirembe. Tuyina okulwana ennyo Uganda eno ng'ekyuka na love. Love yegenda okyusa Uganda. Okwagala love. Love yereeta unity. Omuntu gw'otayagala tosobola kwegatta naye. Tosobola. Kibola bano bampuuga balina obukyayi bungi, balina obusungu. Tasobola kwegatta na His Excellency Kyagulanyi. Nze gwamanyi nti Abanyarwanda tebakwagala, nze Abanyarwanda bakyali bange. Zira sibalina akozibu. Kati mu ebyo ebibozi bebateeka mu matu nti Omunyarwanda takwagala yakukola ki? Olabika ensi yaabwe ngeze n'erumba Uganda n'egikuba. Aliyo kirabyeko. So ebyo ebyekisiru yabateekamu nze nakugamba eno kirasi eyange tetutambulira nnyo ku propaganda. Ngwadde history w'ekintu ate gw'okyanka kasanga Abanyarwanda kye kizibu kyo. Kati kunze naawe ani abaagira? History gwe nkuwadde nze nabagamba ekintu kye nkusomesa. Gwe just wenkimala wano genda okole research. Nkuwadde bakabaka mbakuwadde 36. Ne nkugamba abaakola Buganda be baani. Twogera ku bike 12 weebiri nakati mu Buganda naye ate bali abalala bataali na bika. Kintu byatereza. Okitegeera ekintu ekyo. So omuntu alina okusooka okusinga okubeerako n'egundi n'ennugu nze nabagamba alina kubeera Muganda. Okitegeera. Omuntu gwe balina okubeerako n'ennugu alina kubeera Muganda. Naye baba tebakuwala na gwe lwaki owalana abalala. Nze njagala ondeetere evidence. Njagala ondeetere evidence ku ebyo mwogera nti Abanyarwanda bebatta Bannayuganda. Kindeetere. Ebyo nno edda nange nayinanga ebiboozi ebyo nga mbiwuliriza nnyo. Naye kuva we natandika okufolowinga ebintu ebigenda maaso mu ggwanga lya Congo. Ebiboozi eby'ekisiru nze tebakyabinnyingizaamu. So njagala nammwe Bannayuganda bibaveemu. Le Uganda eyina kukyuka na mirembe. Yes, Nabs, thank you. Ebyo ebiboozi bya hiyase. Abanyarwanda bebatta Bannayuganda. Ngaddi. Nze simanyi gye yava. Akugamba yava Tanzania. Okitegeera. Kati nze nkugambewa. Nze nkugambye gwe fokasinga ku lutalo lw'oyina. Ekizibu kyaffe ye Museveni ne gurupu ye. Si ggwanga lye bayita Abanyarwanda. Si ggwanga lya Abanyarwanda. Jokyo saga tufuule bantu bano uncomfortable. Ffe tuva tuvudde ku ethics zeno revolution. Oba rules za revolution nga tuzivuddeko. Okitegeera ekintu ekyo. Kwanze nkulaze historically. Nze simanyi, nze sikawulirangako, sikamanyi. Nze mpulira baticha bamwe biba byogera. Kati nze ebibuuzo byombuuza nabirabirawa. Nze kyemanyi nti unity ye revolution. Okugguka era ne president wange kya preachinga takyusangako. Kati olunaku lwalikyusa mu lulimi. Nja kuddayo mu history ngambe kati ekyayogedde munno Abanyarwanda bebatta Bannayuganda kivuddewa. So kenzideko mu history then nzije nkinnyonnyole. Therefore as long as mwina baticha bamwe si buli omuntu ali mu revolution. Okitegeera. So nze njagala nnyo challenge. Nze nabagamba nze nkola video ngeri open. I accept challenges. Nzikiriza. Okitegeera nze sigenda yakuba hiyase. Yes. Ekiba kita brainwashing oba reverse psychology. Omuntu akujja ku lutalo lw'olina okulwana n'akuwa olutalo lutasobola kuggwa. Kino kiba buli olutalo terusobola kuggwa. Terusobola. Ate ezo kodi za Museveni yazikozesa.
nja kujja okufokasinga ku ye n'akuwa ekintu ekinene ennyo ky'otasobola kulwana. Tosobola kulwana lutalo lw'amawanga by'omwerimba. Babalazeeko nti kati n'Abanyankole nabo kizibu kyammwe. Naye nga kagurupu ako ke kakiikirira Abanyankole. Just kagurupu katono nnyo bwe kati kagenze ne kalumba trailer ya president ne bakasuka amayinja ne bakuba emiko. Babaterewo impression nti Abanyankole tebaagala Kyagulanyi, Abanyankole bebalwana Abaganda. Awe bakiikirira Abanyankole. Manyi tukozese nnyo emitwe ku bintu ebimu. Sometimes tukozese emitwe gyaffe. Abo bakiikirira Abanyankole. Akagurupu aka kalumbye president. Abanyankole bonna tebaagala president. Tebakulwanyanga lutalo lotasobola kuwangula. It is called Uganda flag. Eyo Uganda eyo. Erimu amawanga mangi nnyo. Just nti mwe Abaganda mulowooza muli superior nnyo. Nga siwuli Abanyankole bakaba Banyarwanda. Nga siwuli Abasoga bakaba Banyarwanda. Mwe Abaganda mmwe musinga okukola olugezigezi mmwe. Naye nga ate mugezaako kwejjako bizibu byammwe mu kifo ky'okudiiringa nabyo. Mmwe kizibu kya Uganda. Kyo nkibabuulira. We have to fight. Tukyuse history ono. Okuva ku Ssekabaka Kato Kimera. Ebizibu byatandikira omusaayi gwo gwayiika. Tuzze tutambula paka ku Muteesa omubereberye bwe tuzzeeko. Muteesa najja n'ayita Abazungu ye yabawandiikira ebbaluwa batwetere Western Civilization. Ne bamuloosa ne bamugamba Muteesa abantu abo booleeta be bagenda okutabangula Uganda eno, Uganda tegenda kuddamu kola kikuwuliriza. Senga Muteesa olubereberye Ssekabaka Muteesa yawuliriza kye baamugamba. Kwa by then empewo zaali zikyayogera. Senga yawuliriza kye baali bamugamba n'agamba nti okay katukiyimirize. Wabula yagenda maaso n'okuleeta Abazungu bano. Okakkana ki? Ku mutabani we Mwanga Uganda ne bagitwala. Ng'ebyaffe babyonoonye byonna n'abyonoonye. Okitegera teyawuliriza. Ssekabaka Mwanga n'agezaako abitereeze ne bigaana. Okitegera ne bigaana. Baali Baganda mu mwaka gwa 1895. Abagenda ng'ejje lino lyali likubiddwa Basemei Kakungulu n'abalala. Abagenda ne bayingirira kingdoms zino okwali Bunyoro nti bapreachinga Western imperialism. Basemei Kakungulu bava mu Buganda okulumba kingdoms endala okutwalayo obufuzi bw'amatwale. Okitegeera okutwalayo obufuzi bw'amatwale. Okitegeera so era ekyaviirako n'okutandika Nyangire rebellion. Nyangire rebellion eno gibagambako nnyo lwakuba temwagala kukola research. The only rebellion yali mu Uganda. Ebimu ku byagiviirako okutandika be Baganda okuba nti be bali bafuga Abanyoro. Abanyoro nga bagamba mutufuga mutya mu abatali Banyoro. Mutufuga mutya. Ne batandika ekintu kye bayita Nyangire rebellion. Olw'okubanga nti Abaganda baali ba agenti b'Abazungu. Yensonga lwaki revolution eyo bagikola ki? Bagiwandikanga eyali anti-colonialism revolution. Naye eno yali y'Abanyoro nga bafugibwa Baganda nga bakoye ejjoogo. Okitegeera? Kitegeeza nti wano Ssekabaka wano Kabalega ayagala kukola unity. Naye already yagikolera mu Komera abantu bana babiri tebadda. Omu yakomawo nga mulwadde n'afiira mu kkubo Kabalega. Then yo wa Buganda Mwanga yafiirayo bazza ki? Maiti. Okitegeera? Ne tujjaawo mu ndagaano y'Olukumu endagaano y'Olukumu eno yawaayo Uganda. Yasayiningibwa Baganda. Sa Apollo Kaggwa yeddira Nseenene bamuziikaawo Manyangwa. Nkiddamu Sa Apollo Kaggwa eyatunda Uganda mu Bazungu bamuziikaawo Manyangwa yeddira Nseenene. Okitegeera Muganda. Nkiddamu Sa Apollo Kaggwa eyatunda Uganda bamuziika Manyangwa waali. Osobola okugendako n'omulambula nako eyali mu Uganda olukwe oyo. Olukwe lwamuziisa walungi nnyo. Era ne Manyangwa alina ekyalo kiramba baakimuwa okumwebaza okutunda Uganda n'agiwa Abazungu. Muganda. Okitegedde? Stanless Mugwanya Muganda. Okitegedde? Zakaria Kisingiri naye Muganda. Siba amawanga malala. So batunda Uganda. Kati otubanga twagala okujjawo kaaseno. Okitegedde? Otubanga twagala okujjawo kaaseno. Togenda kugidduka. Gifeesinge ng'omuntu. Omusajja yakugamba titubeerenga Mbogo. Embogo ejja neewulira omuyaga neegutomera tegudduka. Kati olutalo lutujjidde tereze ebyo bye twasobya ffe nnyini ate tutandise dusinga balala. Buli kolabanga akoze ekikyamu oyo Munyarwanda. Buli kola Lukwago Munyarwanda, Mpuuga Munyarwanda, Sseggona Munyarwanda, Mayiga Munyarwanda bakulu. Ogenda kulwana otya?
Soko manye obuzibu, soko manye history y'ebizibu byo. Then be challenging ng'omuntu. Yes, we have Mitembo. We have him. Mitembo. Mshitegere ekintu ekyo. So, revolution ene ekyuka na unity. Ebyo muliko bye mweperegesi nti Abanyarwanda tugenda batema biki. Tesobola kukyuka. Kyemugabo tebasobola kwerwanako. Yase mudano. Muyina emitwe. Stop that brainwash. Musigira, muve mu brainwash. Mubivemu. Ngawe babalumba ddi. Mbadde ngamba mwe muteekateeka okubalumba. Nze sibawuli ako nga bagamba nti bagenda balumba. Mwe muteekateeka okubalumba n'amajambiyo okubookeza business. Siwe mugamba. Of which business temuzinako na guniti zaabwe. Simwe mubigamba ffe tugamba protest vote. Kwata flaga ya Uganda tulumbe ekibuga. Buli omu oyimirira mu tawuni yamwe. Ng'oyimiridde tokwata jambiya kutema muntu. Tomukwatako kumutema. Lwaki omutema? Tokwata kibiriti kwokya business ya muno. Lwaki ogyokya? Kwata ambulera teyokya. Kwata flaga teyokya. Mwe mu preaching ebibiriti. Ebisitole byammwe ebyo siri musiru. We had preaching a peaceful protest gye twogerako. Ate mbu ffe tukole tutyanga batulumbye. Bakulumba ddi. Bakulumba ddi. Mulekenga kugirawo. Mwe mulowooza abantu tetulaba. Abantu tulaba. Omuntu atunulya kyogera. Ffe tugambe peaceful. Kwata flaga. Flaga eyo kya. Then ye muleka akulumbe. Weerwaneko. Otya. Go to the revolution avenues zigamba zitya. Mwe temumanyi kiki mulimu mwe. Temumanyi kiki mulimu. Oshigira. Temumanyi nze nange simanyi ebyatandikira najja nabisanga wano ku internet. Nabisanga wano ku internet nga ndaba embazzi, ndaba amajambiya, ndaba ekibiriiti, ne ngamba ate bino biki. Ani yatandise embeera eno. Ngaffe revolution yaffe tegamba bweti. Oshitigira. Era okuva ku olwo nagamba nze n'Abanyarwanda tuli tuti. Tuti. Abatunyigiriza mbamanyi. Okitegeera. Abatunyigiriza tubamanyi. So, tetugenda kubeera mu ebyo. So, muna Uganda tugenda kubeera non-violent. Nkiddamu tuli non-violent. Tedi. Era gwe nawe ne yeetegese okutwegattamu n'ebijambiya byo. Yeetegese okutwegattamu n'ebibiriiti byo. Tugenda kukuba emiggo ffeffe nnyini. Nkiddamu tugenda kwekubira emiggo n'ebibiriiti byo. Tukukwate tukuwe ne police. Ffe tuli non-violent. Tugenda kukwata flag. Flag. Buli muna Uganda gula flag. Akusemberera neighbor wo ng'akutte ekibiriiti. Ng'omulaba ng'alina ekisi kyonna kyakutte, please inform the next neighbor mugambe nti ono tali omu ku ffe. Kubanga abasajja bano bateekateeka abantu babwe abagenda. Ekintu kye tu preaching bakiyita protest oba demonstration. Ekintu kye mu preaching bakiyita rioting. Kati gwe oba olina amagezi njagala osome enjawulo eri wakati wa rioting ne protesting. Then ojja kumanya kiki kye tulimu. Omanye tools ezikozesebwa mu rioting. Omanye tools ezikozesebwa mu protest. Omanye non-violent tools. Omanye ne violent tools. Kati ebyo bwato bimanyi oli musiru. That is why they hoodwink you. Oba tosobola kwawula ekintu kye bayita riots na protest. Protest teri gwe bazigaana international ekkirizibwa. Ate ye bwagirako ne security. Kakati ate gwe oli mu preaching riots. Obusiru kika ky'amagezi si buvumo. Bannange ebintu bino temumanyi Luganda. Obusiru kika ky'amagezi n'ekibeera tekituuka ku level gy'olowooza nti kwoli. Kino ekigambo sinze yakiteekawo bajjajjaffe be baakiteekawo. Nti ono omwana musiru ayambibweko ategeere. Olulimi lwaffe kati mutandise nadduyita bivumo. Kati nnakozesa kigambo ki okulaga nti omwana amagezi tegatuukawo gamulowooleza ng'olina musomesa. Kigambo kye ky'Oluganda buli attaamu emu bweti. Ey'Oluganda
muleke kufuula lulimi lwaffe kivumo. Ekigambo bussiru ekyo kyayambangako bajjajjaffe baakikozesanga okusobola okuyamba banene abaana okubayigiriza ebintu ebirala bingi nnyo. Naye kati mwe mwakitwala nga kivumo. So, Munnayuganda tuli non-violent. Yenna asuubidde okujja okutwegattamu. Ng'olina violent tools bino wammanga. Ng'olina ekibiriiti, olina amafuta, olina ejjambiya, olina ejjinja, olina omuggo. Please, you are not one of us. Ukitegera, you are not one of us. Era w'otwegattamu tugenda kwekolerako. You are the enemy of this revolution. Mubyogere okubyogeramu yes kirungi nnyo mubyogere eyo mubitambuze. Naye temubiteeka mu nkola. Ne muyingira mu bantu abakutte fulaga n'ebipande. Nkiddamu okubyogera mubyogere mubyesomese. Abantu abagenda okukwata fulaga n'ebipande bagenda kubikwata senga banabbi w'akalulu kaabwe. Bagenda kubikwata okulaga obutali bumativu. Wanu nga bakunumira international community yaleeta ebintu bino. Tu nga bannansi okulaga nti system byekoze si byebyo. Okitegera. Then oli ye yamanyi reaction, yamanyi byatutegekedde, ffe tetubimanyi. Okitegera. Ffe tetubimanyi. Ye byatutegekedde. Naye ffe tumutegekedde fulaga, tumutegekedde ekipande. We are not going to riot because we are non-violent. We are going to protest. We are going to demonstrate. We are protesting against the status quo. We are protesting okutubba akalulu kaffe. Okitegera. Okutubba akalulu kaffe. We are protesting nti candidate waffe gwe tulonze si gwe batuwadde. We are not going to riot. Riot kitegeeza kwekuba kwetta. Buli omuntu gy'alina n'olina yakkirizibwa okwedifendinga. Ekibiriiti, ejjambiya, ejjinja, embazzi, ecupa. They are tools ezikozesebwa mu rioting. Kyobola mudda neyo ne mutandika okwesomesa ebyekisiru. Mbwe ecupa wogiteekamu petrol n'ogikasuka efuuka bomu. That nonsense. Fulaga wogikwata representing nsi nti n'omusirikale agenda okukuba essasi atunula nti odifending ekyo kyalina kati kiri eriye yo basi munnansi akuba essasi. Naye onaamukwatira ejjinja nga alina emundu ejjinja lino kitegeezo ze kumutta. Kati naye kimuvunaanyizibwako kukola ki? Okwedifendinga ajja kukuba essasi. Ate ICC terina kijja mukola kubanga ajja gamba nabadde mu self defense. Naye wano bajja mubuuza omuntu akutte fulaga y'ensi ye aba agenda kukuttisa ki? Ojja kwata ejjinja kuba essasi. Akuba ekifaananyi ng'olina ejjinja lyo mu ngalo bw'oti. Agambe yabadde azze nange kunzita. We are giving no option. Ono omusajja tetumuwa excuse yonna yonna. Yakola violence ye. Okitegeera ekintu ekyo. So, walowooza nti mugenda kuŋŋaanya amayinja gammwe kuba nawulira n'ebitulumbu ogenda buli junction n'oyiwawo amayinja. Buli junction mugende nga muyiwawo amayinja. That nonsense. Okitegeera. Let us understand the essence of this revolution. Tutegeere ki kye tulimu. Tukitegeere. Non-violent tools ze zitya. Methods ze tukozesa mu non-violence ze ziki. Bino bagezaako kuyingiramu bye kinakugamba nti eno revolution eyina ekintu kye bayita direction. Anyone ava mu direction yo omuwulira oba omutegeera. Eno revolution eno tugipimira ku ki? Revolution eno tugipimira ku revolution leader kwe tugipimira. Ayogera biki? Webale nnyo. Namba zizokka zokka zisobola oblockinga amakubo. But why do you go ahead and ban fuel stations? Mba mwokya zaaki. You are protesting. Ukitegera? You are protesting. Ate golowooza kwokya petrol station yozokya zaaki. That is rioting. Twoche buli kimu. At the end of the day ogenda funamu ki? Ensi eyina ekintu kye bayita waliyo ekintu kye bayita anti-riot police. Anti-riot police. Goza ki bagita anti-riot police. Anti-riot police. Lwaki bagita anti-protest oba anti-demonstration police? Lwaki siwe bagiyita? Lwaki bagita anti-riot police? Kubaza mirundi ebiri. Tulina counter-terrorism police ne anti-riot police. Buli nsi ezirina. Goza lwaki baziyita bwe batyo? Kati ono akugamba bino tomanyi nti akusuula miggo gy'eri police. Okitegera? Akusuula miggo gy'eri police.
but teri police kwata demonstrator teri era ne Museveni wabadde ayogera muwulidde agambye ku demonstratinga musobola okudemonstratinga ne mugenda ne mufuna muyimiriye abadde agenda kwogera ku makubo naye ne yeebuzaabuza na kale musobola okugenda ne muyimiriye Kololo tujja ku makubo si bya kutusindika Kololo era naye amalizaga lwaki mukola zi riot mukola zaaki lwaki mwokya ebintu gwe tonategeera kodi eyo n'ogitegeera mira still n'ojjanga okyawaga ticha gundi agambye nonsense munoza bali basiro kola anti-riot police ne batagita anti-protest police. Protest and demonstrations ziri mateeka both domestic and international charters ziliko ne consequences. Naye teri muntu ataasa riota tebakulimba. Kyova olaba ekitta abantu kiri ekya 18-19 bagita riot bo nga bo naye nga ate yali protest. Kakati gwera olemye okuyiga ku ekyo era still kyokyaliko. Kati ojja wane n'owooza Shama ffe banaatukuba kati tubakolere ki? Bwe bakuba ng'omuwanikira flag. Wakuba ng'owanika flag ng'ogamba ssebo mpanise. Webale nnyo. Mukibi ali mu anti-riot police era agamba mbu ffe tuli ba rioters naye tuli ba mirembe. Webale nnyo. Okitegeera? Webale nnyo wa anti-riot police si wa anti-protest police wa anti-demonstration police. Kakati ate omuntu akulidinga ate ku kiri omusajja akuteerawo police namba gy'ogenda okulwanagana nayo. Buli nsi egirina si Uganda yokka bagita anti-riot police. Kati omuntu gy'akulidinga. N'abaana bannayuganda. Tusomesa. Tulaba nti kati kwemuli kuno bangi. Naye era enkya ngenda kukomawo nga mukyalina bikomenti ebyo nga mubikomezzaawo. Lwaki? Ojja genda olabyo ka video katono nnyo bwe kati. Kati tojja nakakolako research, tojja nakalowooza, kakwata obwongo ogende n'ekyo. Enkya mujja wano nga mukomentinga bibiri ti nja kubulookinga omuntu wano. Nja babulookinga paka kuwulira bubi. Kyo nkibabuulira. Akimu atakukidde mu comment section. Akimu wenzigulawo gundi osindike wano request yo. Kuba like olina obusungu bungi. Inze eno revolution teriimu opinion. Kiddamu kati. Omanyi njagala mbeere nnyo straight. Eno revolution teriimu opinion. Opinion yo genda ogiwe family yo. Teriiyo kuleeta opinion. Teri erina direction. Teriiyo kuleeta plan. Teriiyo kuleeta idea. Ideology, opinion, plan tugoberya zeno revolution. Gwoba uli anti olina opinion yo. Gisirikire onaddayo ewakaawo. E opinion yo giteeke mu family yo. Kati womala okugiteeka mu family yo gambe family yeno ejje kukuba ekola opinion yo. Obango olina opinion ya kibiriiti. Ekibiriiti kino kigamba aba family yo okibakwase then babulira omugaso gwakyo. Wabula eno revolution ye gamba flag. Everyone in this revolution igwe opinion yo tetugasa. Ekyo kimu tegasa. 2 ideology yo tetugasa. Kati ideology yo ekulaga otandika yo. Eno revolution eina direction, eina strategy, eina nechi. Eina ne opinion zizaayo. Kati opinion twagala oziwe wano. Nsonga kinze nzize ne opinion nemba gamba mukukina ekyo tukwata ntino tugenda ne tuonoona ebintu mugundi ezenjawulo. Nze mbadde ngamba president tumukuume buli omu mu district ye. Kati okyanti the bigger scope sigivuddeeko. Naye ate nenkuwa other solution. Ng'ekyali within the revolution. Eyawukaniddewa. Naye kakati ono wajja n'agamba nti flag. Omwana n'agamba kibiriiti na Jambia. Gotaba nti these are two different people nga different things nga byawukana. So opinion yo egasa gwe kasitebera against the revolution. Fiwa revolution ozitugamba ekyo si kyaffe. So, I will not respect anyone's opinion. I only respect the revolution. That is me. I don't respect anyone's opinion. Nzendesa ideology, nzendesa idea yange nawe lete iyo. Soko jiteke mu nkola. Jiteke mu nkola togiragira bana bali mu non-violent revolution. Because yo eina direction yayo. Tugenda kubeera non-violent, that is it. Era nze wemba nkola research ku non-violent revolution zizokka. Kwate sinayo history ampa violent revolution zali ziwangudde. So kitegeeza either gwe obeera osomesa kutukonya oba kutuleetera maje kwewamba. Kyobeera oliko.
teriyo violent revolution yali ewangudde mu nsi muno, teriyo, baziwamba. Amagye gawamba. Zonna gawamba. But on the other hand, teriyo non-violent revolution gye baali bawangudde. Teriyo. Nabawaho mwaka mwabasomera muziri class zitugamba violence ne mbagamba njagala gundi bbiri zokazoka kyemanyi hakimu ajjatuwa gundi anse eyo. Okigera ajjatuwa anse eyo. Okigera ekintu kino. So aina opinion yo, aina ideology yo, tandika ekikyo. Yes. Tandika ekikyo simple. Tandika ekyo tugameze ntandise ekyange muje munegateko bana Uganda. Mbuga yalina opinion ze nagenda natandika DF ye. Ne DF eri mu revolution. Lukwago yalina opinion ye nga tasobola kwegatta mu bya people power na bya NUP. Ne natandika PFF. Ne PFF naye yagala kunula mu Uganda eri mu revolution. So lwaki nayo totandike eyo? Therefore as long as oli mwene ekulemberwa Kyagulanyi ojja kubeera nani violent kumpaka. So Shama, I am not disrespecting other people's opinion. Naye mbagamba, they don't matter. Tezitugasa. Nalongo Sophie nkutumiddeko bannaye Sophie nalongo obuze nakugattako ne mujja wanaatera okuzaala kati woolabika. Nalongo Sophie. Obuze mukazi watulakwa gwe kyenkwagalako tonyiiga. Mujja wanaatera n'okuzaala kati olabiseeko. So akati muna Uganda ekyo tukimaze katugendeko mu foreign policy katono. Ebintu bibi mu ggwanga lya Mali. Oza tugenda kumala ne foreign policy eno tukirabe. Ati njagala okwate pen owandiike ekigambo ekigamba nti we are ever challenged but we don't have an equals here. Kidam, we are ever challenged but we don't have an equals here. Infinite class ngekulibwa Dr. Shama kabaka wa police zinkidam sikyali doctor kati ndi kabaka mu police zino. Najja nemba gamba nti owa Mali ali mu lugendo lwe. Nemba gamba nti Mali eno tesobola kubeerayo gyeri. Tesobola. Osegera ekintu ekyo. Najja nemba somesa nemba gamba nti according ku police eno kizibu nnyo okukyusa capitalist state ogiteeke mu communist state. Era nemba gamba ekyo Uganda kyeyolekedde. Era tekisobola kubeera successful. Lwaki? Mbi bano ba capitalist balina ekintu kye baapanga nga tosobola kugiwona. Waakiri yakuba n'asaanyaawo ensi. Otogera olunaku olwaliro olwa Mali abantu batandise okwetegula. Kidamu France etandise osomba abantu bayo nge bajja mu ggwanga erya Mali n'amawanga amalala okujjako Uganda. Yo Uganda tennajjayo baayo. Osigera Uganda tennajjayo baayo. Nenge ensi zonna ziri mu kusomba abantu bazo zibafulumya Mali. Lwaki? Akabinja kano nabagamba kano. Olaba bano ba capitalist bano. Wojjanga olese ekibuli nga bannansi bali ku side yo. Bo bakuliyetinga ekibinja kyabayekera within. Bakikuliyetinga. Wabula ate wojjanga obadde ofuga n'okola ki? Wojjanga obadde ofuga bakuliyetinga ekintu kibayita alternating opponent His Excellency Kyagulanyi. Gobeera okoze ebikolobero nga bannansi bakugira. Wabula wojja n'owamba buwambi n'ova mu police yaabwe. Ne bannansi ne bakuwagira kye bakola. Bakuliyetinga abo batakukkiririzamu ne bateekamu sente ne bawa n'emmundu ne bagamba bakulwanyisa kino kye nabagambye nti wano wali obusiru waba African leaders nti bo tebasobola na kuteesa ne bagira JNIM akabinja kano ke kali mu Sahel region. Akabinja kano kali sponsored by France ne America be bakateekamu sente. Kati bwe twogera olunaku olwaleero Mali bagisazeko ebibuga ebisinga era akabinja kano kagambye teri mafuta kuddamu kuyingira ggwanga lya Mali. Tegaddamu kuyingira lwaki? Government eno ge badde kwesa mu nnyonyi mu bitanka nejja ne bakuba. Kati bagambye okuyingira bakutte ekibuga ekibadde kiyingiza amafuta mu interior ya Mali ne bakiwamba. Kati mu kukimuwamba amafuta gonna agabaddemu nga gayingira bageddiza. Kati ne baga teri mafuta kuddamu kuyingira mu interior ya Mali. Luno lutalo. Kiddamu luno lutalo. Nabagamba Ibrahim Traore ne bakyaliire tebasobola kumalako. Tebasobola. Kakati olunaku olwaleero njagala
njagala tulabe Ibrahim Traore wataasa ono kyaliwe. Ebyo byajjo muyinza okugamba byawala nnyo byajjo ensi zonna zitandise okutegula abaazo bugenda kuseka naye baani abagenda okwetta kana akabinja ka NIM kagenda kulumba bannansi ba Mali beekube kulwaki bano bali presenting France ate bali presenting Russia lwe olutalo kakitegeza kirutalo lw'abasiru abasiru bagenda okulwana mushigira France ekutte muntu neziwa akabinja kano ka jihad group kano nkugambye akabinja kano ke kali mu Mali ke kali Burkina Faso ke kali mu Niger wabula abali mu government basiru n'abali mu kabinja kano basiru olwokwanga bawadde ebyokulwanyisa onamugamba kati bino zine mundu zenkwadde zigenda kumuutula njagala mujjukire mabega kawo Ibrahim Traore ne bano basiru banne baweebwa ebyokulwanyisa ebyali mu ggwanga lya Syria bino byali bitaba nansi ba Syria ngira banansi ba Syria bibalwana upon receiving these weapons nali nsubira Ibrahim Traore okubaamu amagezi n'agamba Syria kyawedde kitya naye ani yakafiiridde mu Syria waliyo mu Russia yafudde the answer is no waliyo mu America yafudde the answer is no waliyo mu Ngereza yafudde the answer is no ebyokulwanyisa bino abimpadde kukola ki kutta bannansi bange then ne bana abayeekera bano nga tuna receivinga byakulwanyisa bino bigenda kukubaani bino byembagamba nti mwaba preachinga violence temumanya ani afuna mu violence ono okitegeera kati bagenda kwekuba kugambye batandise okusomba abantu nga babajja mu bitundu batandise ensi zitandise okujja abantu bazo mu Mali gugenda kuseka era ono ye wabadde akuba akugambye about the downfall of Sahel region yona egenda kugwa nenga kavudde kuki just side ezijjudde abasiru babiri side emu yeyita president nti wa mundu yawamba then side endala yeyita muyekera nti afunye ebyokulwanyisa ebimala agenda kuttaani bannansi okitegeera bannansi agenda kutta kulwani French police n'omulala agamba communist police kubanga yegenda okumbezaawo ne family yange esobole okufuga kati katulinde tulabe nze nabagamba nze nja kusomesa ebintu bino ne mbagamba nti ebintu bino bampita Dr. Shama the only standing doctor on TikTok nkiddamu naye ebintu bino biruma abantu the only standing doctor kabaka wa police zino ku TikTok bino byenkusomesa toyina walala gyogenda kubisanga teri wadde okubimumunyako pozi ngoli yasazeyo video yaffe bwati n'agiteeka ku page ye obanga yawuliriza video byetwogedde n'agenda n'abikolako ka research katono n'akola copy and paste nze nakugamba nkusomesa ekyo ekintu nekuga just give it time byebiri mu ggwanga lya Mali olunaku olwaleero okitegeera byebyo byebiri mu ggwanga lya Mali ezinaku za mwezi mmeka ziizo oyinza okugamba Shama ezinaku za mwezi mmeka kwolwo akabinja ako bekawamba ekibuga ekyo okiraba kwolwo lwekawamba ekibuga ekyo ultimatum y'amafuta okutaddamu kuyingira baagifulumiza wano kosajjo wano akabinja ako kaali kawamba gaago si maje ga Mali ke akabinja ka NIM keeku ne gwe weebuuza omuyeekera abeera atya n'ekika ky'emmundu ezo omuyeekera n'abeera ne combat bwetyo okitegeera abayeekera uniform ze balina n'amaje ge zirina emmundu ze balina n'amaje zigalina naye ngo omuyeekera ye muntu ajja kugwini bisaati yabeera bisaati abeera kisaati ajja buzina aga kakati ffe tukutte emmundu yeyambalira byagadde naga kakati tugenda ne njagala otunuulyo omuyeekera abeera atya n'ebyambalo ebifaanana ebya gavumenti byennyini eri nayo gavumenti ndala eri recognized by the French zino emmundu ze balina baani yazibawa abo mu Mali waliwo eggundi y'emmundu lye bawamba wabula France yakeera ku makya ne bawa ebyokulwanyisa ne bagamba okay kati mugende mulwanagane n'oli okitegeera mugende mulwanagane n'oli njagala wali nga bagamba gundi yo ngeri mu kujja yabaayo walaba manyi muyinza okugamba Shama byotusomesa olimba bibyo waggulu wano eri France ekigambo kino kiri France advises citizen to leave Mali urgently ebyabadde byakoosa ggulo genda okwata essimu yawo onyigemu
France advises its citizens to leave Mali urgently. America yo yakutte netekako red alert. Nega temuddamu kuyingira gwanga lino ne Sahel region mu Jason gugenda kuseka. Yo France adusiza yabayo. Nenga abantu bano babaddenga mulinga bapika. Kati bagenda kwekuwa bano. France abaya abadusiza bazizayo France abadde safe haven. Kati kana akabinja kano kana amalo okuwangula government. Nga France ekomawo nga bakola endagaano n'akabinja kano nga bakola endagaano. Kati nga bakwata uranium nga bamukwata. Nga France etandika omutwalo kuza economy yayo naye nga baani abafudde bannansi ba Mali. Osegera bannansi ba Mali nga bebafudde France edusiza yabayo ebatutte France gye bali. Era olutalo luno terugenda kubayo France terugenda kutuuka. Wabula olutalo luno we lunaggwa nga France ekwata bannansi bayo be yaddusizza ng'ebakomyawo ng'ebateeka mu mining industries ez'enjawulo mu French companies ezizze zigenda tuwa emirimu companies z'Abafalansa ku byobugagga ebyaffe. Naye ng'eno ensobi yakoze eki? Senga junta wa Mali akwataganye n'ono ne bagamba okay katuteese olutalo luno luleme kubeerayo tuleme kulwana. Bwe bamala ne bagamba tukyuzinge policy. Then bo bennyini ne bakuŋŋaana ne babeera it is them against the colonial masters. Olutalo luba luwedde. Kino kye mbagamba mu Uganda nti kisoboka. Tewali lutalo wakati wa Muhoozi ne Kyagulanyi tewali. Wabula omu ayagala kuyingira policy eri ey'Abafalansa ey'aba Russia gye bayita non-interference policy. Yensonga lwaki buli kaseera yeekuba ebifaananyi n'Abarussia n'Abachina. Naffe tugamba democracy yasinga buli omu asobola okufuga Uganda. Buli omu asobola okubeera president. Bo bali bagamba nti affe tusaanidde. Bwe tunaamala okwekuba it is either Russia to come okuleeta kampani zaayo mu byobugagga oba America ne Bungereza ne France okuleeta kye kibadde Congo. Felix Tshisekedi yalema okukwatagana nani ne Joseph Kabila. Bamalewo ebizibu ebibagize. Bibadde bekukakkananga Congo 50% ebyobugagga kati bigenda kugasa economy ya America 50%. Yo tebeera ntono. Nti kati Uganda tulina 12 trillion US dollar gold gwe tulina. Kati olutalo luno lunagira 50% kyetegeeza tugenda kukwata 6 trillion US dollars America azitwale. Nga tazinnyonnyoledde 60 trillion yatulekere 6 trillion ebyobugagga byensi tubyawuzzaamu. Naye nga just ki kutuula ku mmeeza abantu babiri abakulu ne batuula ku mmeeza ne bagamba ku lw'ensi yaffe katukole kino. Kati bo chance bagirekera abazungu. Kati lumalanga akugamba nti abazungu kye kizibu kyaffe. Okitegera? France emaze ebbanga ng'epika akabinja kano ebitundu byonna kana akabinja ka JNIM ke bawambye. France badde ekimanyi kakati olutalo luno France yalukumyemu omuliro ne bagamba kati mubalumbe. Mumazo banafuya mubalumbe. Yo kati mu kubalagira okulumba bali ekutte bannansi baayo ebafulumiza bonna. Kati munansi wa Mali, who is going to protect munansi wa Mali? Ani agenda omukuma? Bino yemba gamba tinga tonapika bi genocide bye Uganda. Nga tonapika nti nze ndi wa NRM nze ndi wa NUP. Do you think of the country first? Okimanyi nti fena tusobola okwewahaga ate ne tutunulia common enemy gwe tulina omuzungu. Ekizibu kyaffe ya muzungu. Ya apikeno n'amala n'apika n'eno. Mwe mutandika okwekuba yenga abulawo. Bwe mumala okumala nga side emwe wangudde ngajja ng'abaleetera bidiirwe eby'ekisiru. Kino ekintu kiri simple. Nze ekintu kino nze bannanze kamba buli ekintu kino kinnumya nnyo omutwe. Nze nzirawo n'ensirika bwe nti ne ŋŋamba nti twogera olulimi lwe lumu. Naye lwaki oba osikasika Olivia Lutaya bw'otyo nga ffenna twogera olulimi lwe lumu nga gwogamba nti entebe nze alina okufuga paka kufa wemala bafuga famire yange bafuge. Gwe wasooka mwene entebe gwe wagisookamu n'ogamba nti bino ebyobugagga by'abannansi wadde byabwe tebigenda bibagasa byonna mbitutte byange. Ogwo omululu gwaki? Why do we have that greediness? Lwaki tetukopa abantu bana batulagira okwekuba? Njagala otunuulye Russia leero weefaanana. It is called Russian oil. Rosneft eyo gye baakubye sanction ne Lukoil ze baakubye sanction bagamba zidiringa Russian oil, not Ugandan oil. Kati kana mafuta agasimibwa Uganda bagenda ko bagayita batya? Omuntu omwe agayise my oil, amazo gayita my oil agavuze paka Tanzania. Tanzania ina flaga yayo very different ku ya Uganda. Is it going to be called Ugandan oil or Tanzanian oil? Why don't you people think of your countries first? Okutte wagagai
Wagagayo gikutte. Gold webusiya abantu bebusiya banaku nnyo okutte gold webusiya omwadde Wagagayi ba China teri investment jegenda kuteeka wano kujjako okutubba. Egenda kuzimba zi skyscraper, enguudo ziri ez'ettabu, ekolezi nuclear, afuuke super power. Kumaanyigo. Nenga kiki kyetaaga? Reconciliation. Simple. Reconciliation. Very simple. Mbattidde abantu, yes, bwali butamanya. Let the country go. Bana battiddwa katuba compensating. Tulina gold wa trillion 10 ntiye. Tutaddewo trillion 4 zigenda kuyambako abantu abattiddwa n'abafiiriddwa ebyabwe. Trillion 4. Ostegera. Uganda ina trillion 12. Tokutte mu nsawo yo. Gold wa trillion 12. Teekawo trillion 4 ezigenda compensating abo abafiiriddwa ababwe, abaana baabwe okufuna quality education, okufuna buli kimu. Obeerabize ennaku y'abakitabo gye bateeka ku mutima. Then trillion 8 zigenda kuzimba nsi. Banange $1 sintono. $1 sintono. Naye omuntu omwagikutte yenna yena gold yenna amwadde Abachina Wagagayi mututte. Kati abagamba kiki? Mwe bannansi muŋŋamba ki? Lwaki empadde emmundu mugeze mu nnumbe. Bo bannansi obalaze emmundu ze bakuwadde. Omugwira omuwadde gold amutwale. Bannansi obalaze emmundu. Ensendalo ziwadde ekirabo ky'amafuta gaabwe. Naye nga bagamba simple nnyo. Twagala amasomero, twagala mirimu, twetaaga enguudo ennungi. Togenda kukozesa ssente zo okozesa bya bugagga ebyensi eno byerina. Byogenda okukozesa si ssente zo. Okozesa ssente zojja mu bannansi emisolo gye bawa. Si ssente zo. Tukugamba ettaka lyaffe lyesonyiwa obba lyaki liryo. Ebintu ebitulwanya bino biri simple nnyo naye bireetera omuntu okumukuba paka wagenda emagombe ne generation ze zonna ne bazisaanyaawo. Gaddafi. Manyi bintu bino nakugaba bino ebintu birabibwako. Gaddafi. Kyali simple. Omwana yamugambanga, Islamu yamugambanga taata ofuze. Naye ogenda kuwonoona Libya, taata ofuze. Yasalawo okutwala mwana we mu buwaŋŋanguse nga mutadde mu pressure. Onakuwaira omwana ono kati ate gwe balabanga hope. Okomyawo ki? Okomyawo Libya. Naye ng'ate waliwo n'ekibinja ekigamba ggwe kitaawo kye yatukula tosobola kutufuga. Musigira? Omwana oyo abamu bagamba asobola okufuga Libya. Abalala bagamba kitaawo kye yatukula tosobola kutufuga, tolitufuga. Bye biri mu Libya kati. Musigira? Bye biri mu Libya. Naye nga ono omwana yagambanga kitaawe taata wumula. Ono omwana Abaganda be bonna babasanyawo ng'omu baamukuba na kikompola. Baamuwujja ekikompola. Musigira? Baamuwujja ekikompola. Naye ng'omwana yagambanga taata wo bikoze byonna. Naye tewo buyinza. Kati mwe muli waneno muwozaamu simanyi tova ku maini. Protecting the gains. Ezo slogan zemuwa. Olunaku we ziri beefuulira. Mwe temugenda kugira. Naye fena zigenda. I don't know. Ezo tu slogan muzimu ate mwe mukyasinziza ebigwe n'ebigundi ebi. If you have the gains, then protect them. How do you protect them? Leave power peacefully. That is the only way you're going to protect them. Libya also Gaddafi had gains. Ziyatusiza ku Libya. Kubanga wamba obuyinza okuva ku King Muhammad Al-Idris Al-Senusi eno Libya yali ali ddungu. Ye kenyini yali fula paradise. Kitegeeza ali alina gains n'okusinga bana aba NRM ze batwewaaniyako ze tutalaba. Ziri mu bigambo. Gains zino ze tutalaba. Eza Libya zaali zirabika. Omwana yamalanga okusoma ng'omulimu alina. Kukigira nga alina. University nga za bwereere ng'awola ne ssente. Byonna yagenda nabyo. Byonna. N'omwana wa Gaddafi ono okujjako bye yeekolera n'entuuyo ze. Naye talinayo kya busika n'eki. So if you have gains nga muzirabako ze mukoze, how do you protect them? Dialogue. No, bo balina gains nza olwokubanga ofenjala lowooza n'ababwe bafenjala bano abantu bakugaba balina amayumba ga ssente ruumu nga yagizimba awo ya ssente bazirina ne kaseera kali akava nnyuma ssente ezo zinaabagasa Asadi wa Syria kati ssente ezo zimugasa tezimugasa then now preaching violence twalumbe ne violence twekube twette
wona afo inacho gendo kolera ensi yo nga mwekubye mwese kwa gwe yizo kuloza nti gwagenda okutta bali nena we basobola okutta. That is why always ze buli wensirika bwe nti nenfukamira wansi nsabira nnyo president wange ate ne mwebaza nnyo always on point. Era akyogera nnyo n'abagamba nti ffe we shall not revenge. We shall not revenge. Because revenge is a revenge. Okitegera? Revenge is a revenge. Tuyina amafuta, tuyina gold, we can start again. Sente zona zona zaatubye. Ne tusasula amabanja gaffe, Uganda n'etandika. Kasita tugamba nti bino ebintu bino bitasobola kugulibwa sente. Tubiddiza abantu, mubaddize ettaka lyabwe. Abasibiddwa amakomera mubate, period. Then Uganda yeyongereyo. Kenya bwete we yakikola. Kwa muyinza okulowooza nti bino byenjogera Shamanzi abyeyogeza nze kana bagamba nti ffe wano batuyita ba infinite class. Tetugendera kuhiyase. Kenya yakikola under Daniel Arap Moi. Leero yensi ezimu kuze mwegomba wano mu East Africa ezikyasinze. Asobola nenga mwe bannansi mu mukase nenga namwe mukyalina endowooza eyo. Namwe mukyalina endowooza eyo titasobola. Kati always obongo bwa mindset ya mugenda gikola ki mujja giteeka ku bijambiya. Asobola kuba naye muntu ate byenjogera abimanyi era abiraba. Ne families zabwe zibiraba. Yisonga lwaki nze nabagamba nti unless nga avenues ziweddeyo. Newe tukyalina avenue ya dialogue tugikozese. That is what we need. Twetaaga kwetemaatema, tetwetaaga. Instead zikulakulana nakati muziraba zikya strugglinga. Libya nakati ekya strugglinga. Nesenga Libya waliwo okuteeseganya wakati wa Gaddafi ne bali abali bamuvuganya ne bagamba okay kati Libya wano wogirese katutandikirawo. Iraka Saddam Hussein abasajja baamukuba ali magombe kati naye kati Iraka eri mikono gya Amerika. Era sente za Iraka okusiniko ino sokano zikyusa mu dola. Okitegera? Eri mikono gya Amerika kati. Ne Saddam yali amanyi nti kino naye senga Saddam yakkiriza ne bateesa osanga yandibadde nga waali. Then nawayo plan. Nabagamba okay tukwate ne wano. Ne basajja bajja ne bamuwuttula ne bamulaga nti kati ensi tugitutte ate gwe nga toliiwo. Ne bana baali bamuwagira ne babalaga nti tugitutte. Bagezaako kwerimbalimba simanyi Iraka yagambye bweti Iraka nekola bweti. Iraq kati maka ga Amerika. Nedda naka simanyi nti oba oli Iraq ojja kumbuulira. Okitegera ojja kumbuulira. Naye yali alowooza nti wakitalo ne bajja ne bamuwuttula ne bamuteekako ebisango ICC kooti awo etudde eri waliwo ne yaze nangambu ICC simanyi Saddam Hussein basobola okusalawo ne bagamba nti okay katujje tukuwozesa awo. Kasita emisango gy'obeeruziza zajjaki nga jigwa mu doctrine ya International Criminal Court. Basobola okujja ne bakuwozeseza mu nsi yo. Naye baba basinga kwagala nnyo kufundiza Hague eyo kubanga wabeera kyangu. Okitegeera? So akantu kali nze nawa ebintu ebirwanya bino ensi zino ne zeekuba ne zikola ki? Kantu kali simple. Ate ono wakugamba nti kino nkyagala. Wallahi tallahi bilahi okuzuukusa bajjajjangi akifuna engeri gy'akyagaddemu. Olaba yakuba bajjajja baffe. Ovanga ku muntu awamba emisambwa gyaffe n'agitwala. Oyo omuntu taba mwangu. Olaba muzungu ono. Abantu abamuddeyo ne mwesudiyamu. Ono omuzungu. Yakwata bajjajjaffe n'abawamba n'asooka n'abatwala. Engoma zaffe buli kimu n'asooka n'akitwala n'amala otukolonizinga. Kati yakabizzabuza. Kati oyo tugaye muno osobola okumuyingirira mu pulaani ze. Oyo. Obanga ku musajja awamba ebyobuwangwa n'abitwala. Omuntu awamba emizimu omanyi okuwamba emizimu. Olutalo luno olwasookawo luno olwa colonialism. It was culture against the imperialists. Bino entalo za kakati ziri simple. Bano ba imperialists bajja
nga bagala colonizing kitegeeza nti kingdoms zino zizalwanagananga nani ne ba imperialist kati bano be bateekawo obuteesi bano ba president mbo basobola okulwana ne ba colonial master. All that is dead dreaming. Ekintu kyosobola okukola unite with the people. Tulabe mistakes zaffe zaali ki nabagamba ekintu kino kye tusobola okulwanira kati mu ntalo luno n'abazungu bano kufuna kifo ku Berlin conference round table kwe batuula ne batuyese ya UN eyo kati Abafirika batandise okubanyiga mu kubanyiga bateekayo ebifo bimeka in fact biri ebifo bina bisatu wakati kuliko ebifo 8 kati Abafirika tulinako ebifo bimeka nga Felix Tshisekedi atula ku kimu ku kyo nga tubanyigiriza kitegeeza tukyasobola basqueezinga Berlin conference eyo n'ekyuka UN table ne tufunako emmeza endala nga zaffe Bafirika ne ng'essaawa eno Abafirika bakyalwanagana n'Abafirika ng'omuntu omwalowooza nti ye alina okufuga paka kufa kwe tukyali nga mmwe okukyusa obuyinza saidi eno erina kulwana ku lwa muzungu omu nenda aneerwana ku lwa muzungu omu ne mujja ne mwetta olumala okwetta saidi y'omuzungu emu wangudde najja ne mukola endagaano n'atwala ebyobugagga by'ensi yammwe wuuyo France abapiise n'apika kana akabinja n'akapika nga ne Putin wapika bali n'abagamba bamu okubalaga nti kati ndi nammwe n'ebyokulwanyisa ebibadde Syria mbibawadde n'abikwata n'abibawa ebyokulwanyisa by'e Syria n'abikwata n'abibawa kati nono n'apika bamuwambye ebitundi izo petrol stations izo ebyo ebadde ezimu ku gas stations ez'amaanyi baziwambye dda ziri mikono gyabwe ono kyakoze ye kujjayo bano Abafirika tetulina mugaso ne wetufa yajjeyo abalina omugaso abatutte mu France abatutte mu France balina omugaso mu nsi muno kati ogenda kutta bano bogenda okutta kwe kuli ba dokita kwe kuli ba engineer kwe kuli baloya ba police zino kwe kuli ba scientists okyegera abasobola okukola ebyokuvumbula okutereeza ensi zaffe mugenda kwekuba mugenda kubatta kati we mumala nga mutandika okuleeta emmotoka eziva eri ebweru ez'e Japan naye nga gwe badokita bo ne ba engineer wabatta olw'okubanga gwe oli greedy n'oli omulala naye tabitegeera byalimu ekyo kiri mugenda maaso mu Sahel region. Respect my president waakiri kale okusalawo kubeere kw'abali bagambe nti affe tetukkiriza naye always abagamba dialogue it is still open ate nga mbakakasa temusobola jiddamu NRM muyina emmundu muyina kooti muyina poliisi muyina buli kimu temusobola kulwanagana na kijja temusobola ebyo temwerimba ebyo musobola kwerimbira mu baana abatamanyi poliisi zino naye fe abamanyi history waazo temusobola kulwanagana nakyo. Njagala mutunuulire Mali njagala kati gwe munnayuganda akakasa kino kyebugamba naye bagambanga ebintu bino nga tebinatuka kati njagala amaaso gamwe mugakwate mugatunuuze Mali kubanga kibadde Ukraine is communism kati tuze mu capitalism mugenda kakasa ekigenda okubeera Mali oyo junta aliko bagenda kumujja ku ntebe. Just mark my words nabagamba kizibu nnyo zino state okugikyusa ojijja mu communism ogiteeke mu capitalism ogijje mu capitalism ogiteeke mu communism ate nga kyangu nnyo okujijja mu communism ogiza mu capitalism kuba twali tuyabyeko Alaska asigira wali ensinga zi Slovenia wozino ensi gawe kati gundi yali agala kukola ki yali agala kutwala Afghanistan Soviet Union ne bagiwujja ekyagireetera okugwa kwa Soviet Union yali ekyuseeko neva mu Soviet Union kati bagiyita Russia oshigera ninga ali Soviet Union bani abagisuula bana basa tebabazanyisa kabaka w'entalo bamuyita Bungereza waliwo zonna yazirimu era yaziwangula tetulina gye bamuwangula